microwave generation kwe kulowooza kwa society okwagala ebintu mu budde obusinga okubeera obutono. Kyova olaba nti abantu baffe bano ne bw'omugamba nti twala omwezi mulamba ng'oli mu kuyiga ekintu ky'oyagala okole takkiriza. Sente bazimuwa leero ayagala kuinvestinga next Friday. Sente za banka era abantu baffe wano balinawo obunafu bw'amaanyi. In fact obulamu bwaffe buli defined ne generation yaffe bwe tutyo ffenna tuli mu kulowooleza mu microwave syndrome. Fast foods omuntu ayagala atule ku restaurant mu busekonda 4 nga bamuwadde emmere agiridde akoze eki ne waka gye tuli twava ku mmere y'okupreparinga n'etwala ekiseera ekinene oba ogyagala mu budde bukola bukira mu budde obutono ennyo. Ne mu businesses abantu ze bainvestinga mu ssente baagala ebintu ebyamangu. Oteeka okuba ng'oli mu industry y'amawulire naye ng'olaba omuntu aggulawo leero omukutu leero luno enkya n'aba ng'abanja ennamba eza Ibura eyaggulawo wolokoso extra mu 2015. Kakati microwave syndrome microwave generation eno eri mu baana baffe abataate tugibaguza tuba tetukigenderedde naffe twesanga tugibawadde kubanga buli kintu twagala kya bwangu. Oli amala okusoma leero next week ayagala mulimu wakati awo ennaku ezo eziriwaawo ali mu kubuguma abugumya nnyo tannabana kutikkirwa anoonya mulimu. In fact n'ebiwandiiko empapula tebannaba zimuwa naye ayagala mulimu. Si kibi mukama bw'aba akuyambye n'ogufuna well and good. Abaana baffe bano tulina embeera gye tubakuzizzaamu ate bo omulembe ogwabwe gugenda kubeera mufu nnyo. Njagala olwaleero ogambe wano nyagamba abantu eno egenda kubeera topic ndowooza eno ejja kubeera ya ssaawa nga 2. Tolinde okuweza emyaka 45 otandika okulowooza ku retirement plan. Retirement plan yo nze lwakuba ndi mu kamera naye naalibadde ndowooza ngibalazeeko eri wano. Bwe mba neetegeka kuwumula mu myaka 6 nteekwa kutandika kirowoozaako nga nyina emyaka 34 retirement plan yange lweyina okutandika. Retirement plan tesobola kubeera ya myaka 2 tesobola kuba ya mwaka gumu. No, retirement plan erina range yaayo by the way. Range ya retirement plan erina okuranginga between emyaka 5 ku myaka 2. Lwoteekwa okuba ng'oli mu kuplaningira okuwumulaako. Okuwumula si kwa myaka, okuwumula kubeera kwa investments. Kati nze yange yakuwumulira ku myaka 45 sifuddeeyo 45 ng'otandika okudda wali ku mabbali nga ssente zo zikkolerera nga ndi mabega nga ssente ziri mu kuyingira newankubadde nakati zikola ki naye nga retirement plan ya myaka ameka 20 years. Natandika ogikolako nga nyina emyaka 29. Retirement plan? Yes. Nentandika ogiplaningira butya bwe nsobola okuwumulira ku myaka 45. Okuwumula tekitegeeza nti ssente ziba ziwumudde nazo okujja. In fact zirina kweyongera bw'obeera mu retirement plan. Naye olw'okubanga ffe abantu tuli mu generation erowooleza mu bintu ebyamangu. Bw'ogamba omuvubuka nti olwaleero singa osimba ekaazi za payini 8 omuntu afuna obukadde 2 omwezi toyina bw'oŋŋamba nti nsobola okulemererwa okusimba acres eza payini 8 naye mpeza emyaka 55 nga nazisimba nnyina emyaka 3 ziba zikulidde mu myaka 25 mba nsobola okufuna obuwumbi bwa Uganda obusatu mu lutema lutya lumu. Kati oŋŋamba otya ate ndowooze ku retirement plan nga ntuuse mu myaka 55 awo wewasinga okubeera ekizibu bawo boyina kutegekera kikufa mu myaka 55 tebategekerayo eyo retirement. Oba otekateeka kisanduuka erikuziika awo tebategekerawo retirement. Eno gambye ejja beera topic. Abantu baffe bano tubalage butya kubanga plan eyo giraba nayo oyina ogikuba eyange eriwo actually illustrations ezigirimu zikulambika bulungi nnyo bintu ki by'olina okukola buli mwaka kubanga buli mwaka oguyitawo retirement plan eteekwa okubaako ekintu ekigigendamu. okola buli kabox oba ojjuzaawo nti tap
ngabo ina emergency fund ne retirement plan yo nayo bote ko kugiteekateeka si kirungi nnyo kulowooza ku retiringa ng'oyina emyaka 6 oyagala ku retiringira ku 65 gwe n'olowooza mbu Spania y'emyaka 5 okuva ku 6 okutuuka ku 65 mbu muno ogenda kuba okoleddemu ebintu ebikusobozesa okuva ku myaka 6 otuuke ku 8 ng'oli mu bulamu obulungi tekisoboka kyovula abazibawa ku myaka 55 wano ewaffe Uganda amateeka bwe gagamba bazimuwera ku 55 n'alowooza mbu agenda kuinvestingira wakati wano nebiremerawo zonna nga bwe bazimuwadde baddukira mu bintu biringa bibiri real estate kisenge ddiiro katoilet kebweru kisenge ddiiro katoilet ke bonna awo we batadde ezaabwe era market crash ya Uganda eya real estate nja girangirira bwe banaatuukawo eteekwa okuyiika obunabbi sigenda kubukola kubanga zino businesses ndi Uganda mbimanyi mbikola eteekwa okubeera olw'ensonga buli ali ebulaaya alinamu kasente ebirowoozo bye real estate mwenna mukola ekintu kyekitya mugenda kutuuka mu kitundu kimu nga mulimu ennyumba z'obupangisa zisinga n'abantu abalina ossulamu obungi omanye ekiddako awo crash simanyi oba ogimanyi supply nnene demand eri wansi oli ajja agirambula agambe wazimba bulungi nnyo n'akalangi kennyini nkalaba wakozesa kalungi naye munange emitwalo gy'enkaaga gy'ogambye nze nsobola aga eyo crash eba eyiise kati bwe bayiwa eyiyo n'eziddakawo zonna bonna bayinvestinga Kampala, actually Greater Kampala Metropolitan bonna sente zabwe bazitadde bazimba ekintu kitya kati abajja osigala mu katale eyo crash gambye nja girangirira n'omwaka ngenda gubawa kubanga bonna bali mu kuinvestinga mu kintu kyekimu abo bokka abeewaayo okuyiga butya omuntu bw'asobola okuinvestinga mu ngeri ey'enjawulo okusinga abalala be bantu abajja osigala mu katale ebintu ki ebijja osigalawo waliwo ennyumba ezijja osigalawo nga tezaafekitingiddwa ezo nazo nzirina era mulimu abali mu real estate nga bo tekijja bakosa naye ng'ate abalala kijja bakosa njagala kuddayo ku microwave generation abavubuka abaffe bano naddala abaana baffe ab'obulenzi n'ab'obuwala batuvuga sipiidi nnene sipiidi gye mwevuga nnene ebintu nga bw'oyagala bibe si bwe bigenda okubeera ebintu ebimu bitwalamu ku kiseera si butiko ebintu ebimu bigenda kutwala ebbanga ddene okusinga ku bw'obadde okola ki bw'obadde olowooza ebintu by'okulowooza nti ebintu bino quick fix olyako nkola business kinsobola okufuna sente nze sirina business gye ngenda kusuggestinga muntu agikole era gwe bw'oba oyagala kujja nombu nkunoonyeza business gy'ogenda okukola wano tondeetera gw'omulimu sigwagala kuba sigirina nja kugamba ogende mu eno ng'obutonde bwo olina kubala ffene nze nkulagirira genda kubala miyembe ekinaava mbona agenda ng'oyagala genda kubala miyembe ng'obutonde bwo bwa ffene ebintu biveeyo bulala kati abantu baffe bano mbagamba bwe nti muve mu kulowooza nti ebintu byangu nnyo ng'abantu bwe babeera kyolowooleza omwaka gumu gijja kuba 4 kyolowooleza emyaka 4 gijja kuba 8 kyovala nze bwe mba neewola ssente ebiseera ebisinga nze njagala patient money sente ezigumiikiriza nze saagala mbukankuwe mu myezi 3 obe ng'onzirizza bizinesi gye ngenda okukola mu myezi 3 sente zo mbe nga nzifunye okujja kungoyagala kunsiba era ogenda zimpa nziteekemu sinnaba na kujjayoko 10% onteekeko buno nze njagala ziri patient era nkugamba nti bw'oba ogenda partneringa nange nga tukola business ompa miliyoni zaago 5 projections zange zindaga nti sente zino nja kuba nzizeeyo tugeze mu myaka 2 naye njagala kuwa myaka emeka 5 awo nja kuba nsobola okukusasula bulungi nnyo nga tewaliwo ki mbojja nyi yonna naye gwe bonaaba olowooza nti ebintu bigenda kuwanguwa era bano abaana baffe bano naddala abamaze okusoma ndowooza kambawo entanda ebintu byaffe bino mu microwave generation endowooza eno ey'okulowooza nti ebintu byangu nga bwe mulowooza omulimu togenda kugufunirawo nga bw'olowooza business tegenda piikingirawo nga bw'olowooza kitwalamu akaseera olina okusasula price mu discipline eri gye twayogeddeko bw'osevinga olina okuyiga you must learn how to invest differently ate ng'oinvestinga mu ngeri esinga okubeera ey'obwa smart so sikola abalala bye bakola
era nolowooza tosobola kufuna balala tosobola kufuna byanjawulo ku balala bye bafuna nga tokoze kyanjawulo ku byabwe. Microwave syndrome ebatutte n'ebatwala mu bintu ebyangu okukola. Nze zempita meet to business. Ono dduuka n'ono dduuka, saluuni kibanda ky'amanda Golokoso Digest era n'omulala ekintu Ibra kyokola kyennyini era n'omulala najja naggulawo naye najja wa Chris mujjeko interview. Kyova nze nasalawo ne ngamba ngenda kuyita ku mukutu gutya ne bwe kiba kineetaagisa myaka 10 ng'abantu balina kuyitira ku Golokoso Digest we baba bansanga wanammala. Bagiyita quick return syndrome. Obwo obulwadde butulidde Uganda butumalawo. Bw'oba okola ekintu nga kyetaagamuuko akaseera goloza lwaki abantu tebagala kussa ssente mu agriculture. Bw'omugamba nti simba emiyembe n'omugamba nti ekazi z'emiyembe 8 bw'oba osimbye emiyembe emirungi mu myaka 15 oba 20 ojja kusobola okufuna obuwumbi 4 mu lukungula lumu. Agamba wa emiyembe emyaka 15 ngenda kuba ndi luddawa. So nga emiyembe egyo tegisula woosula teginywa ku mazzi goonywako amasanyalaze temuyonka kugamu oli bunaayira emiyembe giri Uganda. Kalitunsi oli bunaayira kalitunsi ali Uganda. Payini ali bunaayira naawe oli walala. Kakati payini bw'aba tanywa ku mazzi goonywako bw'obulumi obujjawa museeka miliyoni buli mwezi. Ate nga ebintu ebikola ebintu ebyo ebiwangaala. Era ndowooza naye ejja kubeera topic tubasomese abantu baffe bano. Long term investments ezigenda okurealizinga sente mu myaka 15 okuva kati ziriwa ebyo ebintu tujja kujja nabyo tubyogera. Just tujja kuzimentioninga tetujjaga nti abantu bano tubagamba bazikole kubanga ekizibu kye basinga okubeera nabo baagala kukola business balala zibakola era sente baagala zissa mu bintu birala bannabwe bye bamanyi okusaamu kubanga kati kankulage Ibra omanyi lwaki bannayuganda tuli ba mukisa. Nze era ntera ogamba abantu nti ndi wa mukisa nazaalibwa mu mulembe guno. Anti bw'ozaalibwa nga waliwo ebizibu kiba kitegeeza waliwo kyogenda osolovinga. Bw'ozaalibwa mu nsi eyina ebizibu era ekyakula. Tewaliwo mukisa munene gwe tuyina bannayuganda nga ku making sure nti tukuza ensi yaffe nga tuyitira mu kusiga n'okuinvestinga obulungi. Eno ye chance abali e Bulaaya, abali e Uganda, abali mu bwengula ne mu ttaka gye mulina yokka okuinvestinga nga buli kintu kye muinvestinga mumanyi kitutwala mu nsi nsuubize ennungi. Sijja kufaayo ani akulembera wabula ffe obuvunaanyizibwa bwe tulina nga ba businessmen bwakumakinga sure nti investments zaffe zetukola za njawulo nnyo ku by'abalala. Omulembe gwaffe gulina kulowooza bulala.